omanyi Katonda yakola okubeera obulungi yakukola bw'ati. Katonda yakola okubeera obulungi nga otandikira mu kusiga. You must have a seed. Wano omuntu baatujjako kye bayita okutandika ebintu. Ffenna tubyagala biwedde. N'akusaba omulimu akubuuza ebiriyo. Ayagala amanye. Mbambuulire n'abeera nkola ssaawa mmeka. Weki tuyagala kukola nnyingi. Obadde ekiwaba ki? Okola, what is your problem? Abamu beeyamanja okukola nze essaawa zonna nzikola. Kati ekyokubiri, nze nabuuza abantu wano lwaki abantu tebalina mirimu. Wano emirimu gyaggwawo. NTV nyinza okujja n'enjiwa voluntary work n'emuzira. Kizibu. Nembeera nga nina ekintu kye njagala okukola n'enzijja n'enkonkona. Ne bagamba bannange, nze sikyabeeraka njagala kufuna wenkola. Eyinza okunzira. Abasajja abookya ebyuma awo n'obasanga n'obagamba mbakwatirako kubanga ekintu ekizibu ennyo mu bulamu kwe kutandika. Ate abaatandika baateekako n'enkomera zaabwe okutuusa nga omuntu azze abagasa. Kati ffe abatatugasa bonna tubateeka bweru. Tetutawaana nabo. Kati ensi ejjudde abatagasa bangi. Bwetyo bwe basammula. Era yo teyogera nabo. Ate bagambe ki? Oba bo bagigambe. Naye gwe lowoozaamu tukuba akafaananyi mu maanyi g'okutandika n'okusigayo akatono k'oyina ne k'omanyi ne k'otegeera. Laba ku muvubuka gwe baatwala mu ggalagi. Ng'ali ku kyalo okusoma kwagaana n'ebintu byalema. Ne bamusindika mu ggalagi. Kati ogamba yatandikira ku kusimulula. Basooka kumutuma byuma. Gwe mpereza gundi eyo. Naye wakati mu kutandika wano kubanga abantu ba wano bateekwa okwegomba okuseetuka. Abantu ba wano bateekwa okwegomba okukiyingiramu. Kati ebintu abantu birabira bweru. Oyagala bijje nga oli eno wabbali. Teri agenda kukikukanyugira. Abantu ekyo kisa kibanga nabo. Yesu yayogera ekigambo n'agamba omusajja Yuda Iskarioti yajja n'amugamba nti amafuta gano ge bakusiize ku bigere gandi gasiza abanaku gabadde gabbeeyi nnyo twandiga tufunze ntuyamba abanaku. Yesu n'addamu n'agamba nti abaavu bagenda kubeera wano n'abanaku emyaka gyonna. Kitegeeza Yesu bw'agamba nti abaavu tolowooza nti abaavu balabye kati. Ono okusiima kwe bwe kuba kubadde kugayiwa ku bigere bya kakibeere bwe kityo. Kibeere bwe kityo. Kakati abantu nze nkulaza omuvubuka agenze mu ggalagi. Nayiga ne difference eri between span kino bagiyita fix eno bagiyita ringi. Ne 14 n'agimanya ne size zazo. 14 n'azimanya. Olwo takyafaanana nga bwe yaviira mu kyalo. Kati amanyi ne fix ne ringi. N'amanya nti emisumaali gya baatule gisumulwa 10. Era bw'abanga waliwo baatule awo yagala okusumulula. Takyatwala ate wirusipaana. Ekibi ekiri wano abantu b'abantu tebatya kubeera ignorant. Tebatya. Twenyiriza nnyo mbutamanya. Tebatya kubanga tamanyi. Azimbiraawo oba tamanyi oba talina kyali oba talina gy'alaga. Kyova olaba abantu ba wano ne baba talina gy'alaga. Oluusi bagezaako bazuukusa ne bayombesa. Nga bwe tugambe wali nti amugamba atya. Naye laba omuvubuka ono bw'atuuka okuyiga namugamba kati simulula wano. Ne bakimulekera yekka. Mpaka lwavaamu makanika ateepankwako n'ava mu ggalagi eno mwe yatandikira n'agenda ku yiye. Kati ffe abaamulabanga ne twagala emirimu gye kyetuva tujja mu ggalagi eno tukirema muvubuka olwo muvubuka yagenda. Kati ono tekinologi yenna gw'olaba waffe kyebava tumubuuza nti essimu ye eruwa nti essimu ye yeeno kyeva bagituwa ffe ne tukubira omuvubuka laba bwagwa mu mirimu. Tubuuza gwali eyo ogenda kutandika ddi okubanga gw'osinga okubanga ekintu ky'olimu gw'okimanyi. Abantu okubula we bayingirira era bali wabweru kati bakitegeere. Otuuke ku myaka 4 gy'ogambye. Waliwo abakwebuuza. Olina b'okiragiriramu. Olina ne b'okiragira. Waliwo n'abakikwebuuza.